Timu y'abasuubuzi b'e Nakawa abatunda muwogo bawangudde bannaabwe abatunda endagala babakubye ggoolo 2-0. Mupiira oguyindidde ku kisaawe kya Philip Omondi wali e Bugogo. Timu zino ebbiri n'endala zizze ziddinkanya era paka zino ebbiri ey'endagala ssaako n'eya muwogo we zituuse ku fayinalo. Okusinziira ku ssentebe w'akatale k'e Nakawa Musoke George, ebigendererwa okuzimba obumu n'okutumbula ebitone mu basuubuzi okulaba nga beekulaakulanya. Yongerebwako omupiira gwaffe mwebale nnyo mwebalire ddala kubanga kiraga nti omupiira gwaffe ogw'akatale gugenda gukula so n'olwekyo osabamu. Meeya w'e Nakawa Paul Mugambe nga yakwasizza abawanguzi aba ttiimu ya muwogo Sseddume w'ente agambye nti enteekateeka ennungi okuzaamu abasuubuzi amaanyi n'okuba obumu mu nteekateeka ey'okulaba nga bagenda mu maaso. Njagala okwebaza obukulembeze bwa katale k'e Nakawa olw'enteekateeka olw'okuba nti buli mwaka omupiira guno gutegekebwa ogw'amaanyi bwe guti. Ekisookera ddala nti gugatta abasuubuzi ne baba nga batambulira wamu kuba kyolabye omusuubuzi yenna abaddewo. Ekyokubiri gubaleetamu essanyu. Olabye nti n'omukyalo ow'emyaka 8 abuuka Robert Asiimwe nga naye yeegwanyiza obwa kansala awaddeyo embuzi eri ttiimu empanguzi. Lord Mayor Elias Lukwago naye yeetabye mu nteekateeka ez'omupiira gwonna. Oluvannyuma abawanguzi bakwasiddwa ekikopo wakati mu kusaakaanya.